Abatuuze b'omu Kironde zooni e Kabowa mu Kampala bawuniikiridde bategedde nti omuwala eyattiddwa. Mu Kapeke zooni e Katwe ebitundu by'omubiri ne bisulibwa mu kinnya gye byasangiddwa wa mu kitundu kyabwe. Eyattiddwa ategerekeseeko lya Masenge emboozi eno tuzze tugikulaga okuva ku bbalaza poliisi lwe yazuula ebitundu mu kinnya ekyakazambi mwe yakwata n'omusajja Saali Kiberu ng'onaganyibwa okuba nti abadde abeera ne Nazaala we Safina Nabitaka. Okusinziira ku byazuuliddwa olunaku olw'eggulo kigambibwa nti Mase abadde alejjesa ng'enjogera ennaku zino bwegamba nga bamumanyi bamuzuulidde ku mawulire agataliiko nfuufu nga Medi Sebagala neighbour bw'annyonnyola. Amawulire gatwaliriza okulaba tunoonya kuba abadde amaze ebbanga nga talabika. Adde ndowooza engeri gyanoonya ssere gyali neekolera gyange omuvubuka yamubuzaabuzizza n'agenda ndowooza okwekolera ku ki kasente oza nasaba omuvubuka nga yakozesa ebikola ki ebitamiiza. Oba ono bafunye obutakkaanya kati ndowooza ono mukwano gwe yaze n'amugula n'amutwala e Katwe n'abala omukozesa n'atemaatema oli. Abatuuze abakulembeddwamu Stephen Butoto ow'ebyokwerinda mu Kironde zooni bavumiridde ettemu lino kyokka ne babula abakyala abaakazibwako erya Neeko okwegendereza babagula. Abaana abawala yadde emirimu tewali yadde embeera ekyankalanye yadde kiki naye begendereze bantu bagenda nabo mbeera eyo. Ensi yakyuka oli akuwa 15,000 nga naye anoonye bulamu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.